Omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate mu kaseera kano bwe tukutuusizaako embeera y'obudde wano ku Star TV emunyenye eggwanga. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Akasana kakyagenda mu maaso n'okwaka mu bitundu by'eggwanga bitali bimu. Wabula we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero waliwo ebitundu by'eggwanga ebyafunyeyo ku nkuba omuli Arua nga yawezezza milimitaazi 16 n'obutundu 6, Kabaale milimitaazi 10 n'obutundu 5 so nga ate yo mu Mubende lwafuuyiridde. Bwe tutuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga Sserwandula mpewo atudde ku ggwanga ery'omu South Africa asindika empewo ekiviiriddeko omukuubo gw'enkuba okuseeseetuka nga gudda mu bukiikakkono bwa ssemazinga wa Africa era nga eno y'ensonga y'emu ebitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga yaffe lwaki bikyagenda mu maaso n'okufunayo ku nkuba. Enkya ku makya tusuubirayo olwandaggiriza mu bitundu ebyo byetoolodde ennyanja Nalubaale okwokwasa n'ennyanja Nalubaale yennyini. Byo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira omusana okukeera okwaka. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'awamu ejja kuba nga yeetobeseemu okubwatuka okw'eggulu. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe so nga ate ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 27. Awo nno yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Star TV emunyenye eggwanga. Nze Lubega Michael.